Njaba kuba kipankicha mwaba manyiro mwami wange kamba kuba kipankicha musanyala lenze simanyirwa buli kadene munsuza mbirowoozo nga ndowoozo bamwamutute koyo kulowooza ebintawanya mujja wange nsaba tuteeseemu wali omanyi gwe mugalanda nga wewana kwagala nnyo nga nzondabanga fala kumbe change chiri mutu just up here outer Savam Music SMX Media. Thank you so much. I sign out. Kitalo nnyo kitalo ddala nti olunaku olwaleero Sande ennaku z'omwezi nga 2 omwaka 2022 omwezi ogwokusatu ow'ekitiibwa oba Right Honorable Jacob Oulanyah akakasiddwa nti neera afudde. Wiiki eno yonna tugimazeeko gye tukubye emabega nga abantu ab'enjawulo baagezaako okubeera nga babika ow'ekitiibwa Right Honorable Jacob Oulanyah mbu afudde. Neera ab'ekitiibwa bangi ne beesitula okuva mu Uganda naddala okuva mu bukiiko obw'enjawulo obwa Parliament ne bagenda mu Seattle gy'abadde ali mu kubeera nga ajjanjabwa. Amawulire ne gavaayo ne deputy we n'avaayo n'akikakasa mbu ow'ekitiibwa Jacob Oulanyah akyali mulamu neera ali mu kubeera nga ajjanjabibwa. Jacob Oulanyah amazeeko ebbanga eriwerako nga taliiwo neera nga deputy we yani mukubeera nga akubiriza olukiiko olw'eggwanga paka recently week naddala yewedde amawulire mugasinza okubeera nga gatambulira mbuneera afudde naye ate nga tanaakubeera nga afayo bakiclarifyinga ab'enjawulo bangi ne beesitula ogenda mu Seattle okulaba nti neera bamulambulako nga ye speaker waabwe wa Parliament of Uganda basobole n'okubeera nga bamubuddaabudda n'okuwaayo obujjanjabi obwetaagisa oba okukumakuma abasawo bamuwe obujjanjabi obwetaagisa asobole okubeera nga akomawo ku mirimu gye egy'obwa speaker. Naye olunaku olwaleero zibadde ziwera ssaawa 4 n'eddakiika 3 okusinziira ku president w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ku Twitter handle ye gy'ataddeyo agambye ba countrymen and women mwenna bannanga abawa amawulire ag'ennaku ag'okufa kwa Jacob Oulanyah. Kati ebyaleero si bya mbumbumbu kirabika afudde mbu ate bituufu mbu ate si bituufu nedda. Ebyaleero bikakasa okuva wano ku SMX Media kubanga nange mbikakasizza okuva omukulu akutwala eggwanga lineeno Yoweri Kaguta Museveni n'agamba zibadde zibula ssaawa 4 n'eddakiika ssaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya ne bamukubira kasimu okusinziira ku trust source z'alina nga tali mu byambu kirabika ng'ebyaluli wiiki ewedde gye tuyiseemu n'agamba okuva eri omusawo abadde amujjanjaba n'abantu abamu abadde bagenza okulaba nga bamulambulako ne bamukubira kasimu nga bakakasa okufa kwa speaker of Uganda nera ng'oyo yabadde Jacob Oulanyah. Ekyebuuzibwa abantu abasinga mu kulonda speaker ono yes baali bayagala nnyo naddala abantu abatasobola kulonda speaker aba bulijjo baali bayagala nnyo essuubi baali balitadde nnyo mu Rebecca Kadaga. Kati deputy w'ensuubira yagenda okubeera nga akitwalamu paka banalonda speaker omujja oba omupya. Kati abantu beebuuza Kadaga anaasobola okubeera nga akomawo. Amanya eddoboozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media. Kankusaba mbe subscribing on SMX Media tugenda sigala tukuleetera updates ez'enjawulo. SMX sign out.